bino ebigambo byali wakati wa Seeka n'omuyizi we. Omuyizi baali bamuyita Hakim al-Asam, Sheikh we baali bamuyita Shaqiq al-Balkhi. Seeka abuuza omuyizi we, tumaze ebbanga kinaawe nga nkusomesa? Omuyizi amuddamu amugamba nti Seeka tumaze emyaka ndoze giri 33 ng'onsomesa. Nawe emyaka 33 nti singa oli akubuuza ekibuuzo nti maadha taallamta minni, kikyongizeeko, oyinza muddamu ki? Namugamba Sheikh nkuyizeeko ebintu nga 8 byenkuyizeeko. Sheikh namugamba nti mu myaka 33 ongizeeko ebintu 8 byokka? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teriyo kirala kyonna. Aga nti la uridu an akdhiba alayka, sijja kulimba, saagala kulimba, naye naakakuyigako ebintu 8. Namugamba tayib, oyinza obbimpitiramu ebintu ebyo 8? Namugamba ebintu ebyo 8 nsobola obbikuyitiramu, nange njagadde okubanga tubigabanako ne bannaffe abatulaba era abatuwuliriza. Mashallah. Ekisooka yamugamba nti Sheikh, ekimu ku kyenkuyizeeko, nazartu ila al-khalq, ntunuulira abantu bano abatonde nga kullu wahidin yattakhidhu sahiba, buli muntu yenna mu betulaba mu duniya muno buli omu aba ne mukwano gwe, naye mu mikwano gino gye tuba nakyo buli lwofa n'oyawukana ne mukwano gwo. Bwe natunulira mu mbeera eyo fattakhadhtu alhasanati sahibi, kyenakola nenfuula emirimu gino emirungi nga ye mukwano gwange. Fa idha dakhaltu alqabra lam yufariquni, nga bwe ndiba nnyingidde kabuli tagenda kunnyawukanako mukwano gwange oyo. Ekyokubiri, nentunuulira ensi n'abantu abagiriko, nendabanga buli omu buli lwafuna ekintu ekyebbeeyi, ekintu ekyagezaako okulaba nga akikuuma nnyo butiribiri obutamuvaako. Bwe natunuulira embeera eyo nentunuulira ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baaqi, byonna bye mulina byakuggwaawo, naye ate ebiterekeddwa ewa Allah byo bisigalawo. Kiki nakola? Buli kyabbeeyi Allah kyaba mpadde mu bulamu bwange nkiteresa Allah, kubanga ampadde obweyamu nti kyonna kimuteresezza kyo kyakusaanawo. Naye bino ebyobugagga bye tuba nabyo byonna Allah atuwadde obukakafu, byonna si byakubaawo. Ekyokusatu, mu byenkuyizeeko era byenkusomyeko mu misomo gyo, ndaba abantu kullu wahidin yuadi sahibahu wa yubghidu sahibahu. Olaba abantu olwaliro obulamu bwe tuwangaliramu nga buli omu akyawa munne, anyiigira munne, amuggulako olutalo, ono alwanyisa ono, oli alwanyisa oli. Bwe natunula mu Qur'ani naye ndaba nga Allah atugamba nti inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, sitaani ono ye mulabe wammwe era mwandibadde mu mufuula omulabe wammwe. Kati omuyizi agamba Sheikh nti bwe nalaba aya ya Qur'ani kyenakola nenzirira obukyayi bwonna bwe nali nnina ku bantu nembobajjako nembuzza ku mulabe waffe ono Allah gwe yatugamba oyo mulabe wammwe mulwanyise, temumuwa gaapu yonna kuba nti abasemberera. Ensonga endala gye nakuyigako Sheikh eyokuna yeyokubanga natunuulira mu Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti man khafa maqama rabbihi fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yagamba nti Sheikh bwe nasoma aya eyo nga Allah atugamba nti omuntu yenna
alirwanagana n'omwoyo gwe n'aguziiza ebyo Allah by'atayagala n'agukozesa ebyo Allah by'ayagala, Allah atuwadde obweyamu, fa inna aljannata hiya almawa. Kyenakola nalwanagana n'omwoyo gwange hatta istaqamat ala taatillah, okutuusa nange mulirwe nawulira nti kati gutebenkedde mu mbeera mu kusinza Allah n'okugondera Allah. Ekyokutaano n'agamba nti ndaba abantu nga yatahasaduna ala dunya, abantu bajja ne bakwatiragana ensaalwa mu by'edduniya, min naimi dunya, mu byengera by'ensi eno. Naye bwe natunuulira era Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti nahnu qasamna bainahum maishatahum fi lhayati dunya, ffe twakola dda purogulaamu zammwe, buli omu ne tumuwa omugabo gwe mu nsi. Omuyizi ono agamba nti bwe namala okukimanya nti omugabo gwange Allah yagumala dda ogutemaatema, kikye nakola, ebisigadde nabita faraditu bima qasamahu Allahu azza wa jalla, nemba mumativu n'ekyo Allah omugabo gwe, nemba mumativu n'omugabo Allah guyamba. Ndoze kiddi ekisembayo namugamba nti mu birala Sheikh byenkusomyeko era byenze kuyigako, raitu nas, ndaba abantu nga omuntu atuuka mu mbeera ey'okuba nti atuuka n'okwekkakkanya mu mbeera ey'okunoonya riziki. Abamu ne batuuka n'okuba nga bagenda mu makubo agatakkirizibwa, ono addukidde mu riba, oli addukidde mu bwenzi, oli addukidde mu kiri, olw'okulaba nti agezaako okuŋŋaanya ebyensi. Naye Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma olw'okulaba nga ankakasa nti wama min dabbatin illa ala Allahi rizquha, wama min dabbatin, teri kyonna kyewalulira ku nsi kuno illa ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha wa ana min hadhihi ad-dawab. Nange ndi mu bimu kubikola ki, kubitambulira ku nsi eno. Kyenakola fa'amiltu ma lillah, ze nenkola Allah byanneetaagamu, wa taraktu ma lillahi inda, byalina okunkolera nze nange nembimulekera, nze nkola biki bibye. Mu bigambo ebyo ebyayogerwa omuyizi ono, Sheikh yamugamba ni'ma talibun ant, mu bayizi be naasomesezza, ate gwe osusse ku banno, osukkulumye ku banno, wa anta min al-an ustadhi, okuva nale ate kati oli musomesa wange. N'ebigambo ebyo byongera okuba nga bitunyweza n'otugumya ng'abantu. Barakallahu fi